Yes, Fadi TV jimbaniriza kadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribe ngate munyigene kade mbatumedeko mwe nabali mu ggwanga ebya Kata abali mu Iraq abali Saudi Arabia nembe bazine bagamba ati mwakola kyamaanyi abali mu ggwanga erya Oman bagamba nti mwakola kyakavinyo kubanga mwasubscribe nga ate ne munyigane kade bagita Fadi TV Kabaata munange Atandise kubanga aloga lutawo lw'abagagga ekiri ku social media kikambwe Kabaata gamba nti takyana bakubagagga ku live ze era n'agamba Afuuse Musawo Muganda yaguze endeku eriko ebizimba eriko ebizimba era agamba nti Bruno K wakumuloga agamba nti wakuloga Bruno K kubanga abagagga bonna bamututte ku Kabaata juga bonna bakola zirayo ne Bruno K yabayisizaako eggaali Kabaata ne Panda Kristo Panda Bruno K yabayisizaako eggaali tebakyalaba ku bagagga abandi bawadde kasente ku live abagaba obulabo jukira obulabo bwe bagaba ziba sente bazikonvatinga ne zifuuka ensimbi buba bulabo ne babukonvatinga ne bufuuka sente kandoza TikTok erina kwetandikira oziweza ng'okola ki ng'owithdrawingayo oba ng'ozijjayo nga zitukira ku akawunti yo ndowooza ya banka kaakati Kabaata agamba nnange abagagga nga sikyabalabako buno ko ntutteko abagagga emindi kanzisowonkoleyo emindi azisowonkoddeyo Kabaata ne bannange kiri ku social media y'eggwanga lyaffe Uganda naye nga jjukira Bruno K ategeeza ekivulu mwezi ogwa May wabula abasinga bamugambye nti yapapyemukko oluvannyuma lwa Bruno K okukikuba ku live yasazeewo akole ekivulu abasinga bagamba nti oyo promote yagambye okutikika ekivulu yakutomeza olw'ensonga togenda kufuna muntu wadde n'omu kuba abasinga bagamba nti abasinga obalaba ku social media naye si buli omu nti agenda kujja kubanga ku ground lusiba biralamuko okusinga ku social media abantu bangi ababeerako kituufu bangi ababeerako ate olusambu baba nabunaayira jjukira yansi yonna internet ya worldwide kakati gwe bw'olaba abantu nga bali ku live yo nolaba nga bayitirivu nnyo okuzaama mitona mitwalo n'ogamba maze abasinga abayinza okuba nga bakwagala bayinza obutaba mu Uganda nga baliweru wa ggwanga kyobola asinga mugambe nti kivulu yandibadde akikansolinga kubanga tagenda funadde muntu n'omu kino kiri ku Freedom City mwezi gwa May lwakuba ennaku z'omwezi nzirabiddemu katono naye nga ategeeza ekivulu kyatumye mbwe ekiboziboozi sho abasinga bagala Bruno K kakati kweyo sho ogenda ku bloko weerere gino ekiboziboozi maa kiboziboozi bagenda kola zilive zaako TikTok sitooli muna ebimu kwe bitambulatambula kadde kano ku social media naye nga mbeebaza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi naye nga ye Kabaata ekyamazima ye nange ansanyudde teri kwekwekerera omanyi abasinga ku social media ddala kubizo TikTok abasinga bakuba nseke wali kibayita oluseke Kasuku eyalutongoza era alukolamu n'ekisho buli mwaka mu luseke nnyamunyamu Kasuku ye yalukola ki yalutongoza era ye teyeegaana nti takuba luseke bwe njogera ku luseke mba ngamba kukusabiriza bano social media abasinga bano ab'oku TikTok abakola zilive jjukira nabo abakoze ki babalinze bagagga abaana bawakubirabo empologoma oluusi ebaamu esente empitirivu bagambye bamu $4 mmeka $4 $3 empologoma eyo gye babagabira buba buntuntu bwabanga busitiika ne munnange okateekayo oba okugamba oba olodde ku ssente zo zolina ku akawunti ezimabegako mwawulya Kadaama eyagabanga omusimbi gwe ng'agaba ebirabo ebyo kyokka imagine ng'oyingizaamu ne pin code eza kaadi okukojja ensimbi oba bakozesa ziteputi kaadi zifiiza kaadi nga imagine otekamu ne pini naye yali amanyi mbusimanyangambu obulabo buba bwabwere naye nga tejjukira tegangamu pini naye nga taliyo tasobola kurealizinga n'agamba naye pini bansaba yaki buba nga obulabo bwabwereere kumbe yabugabulanga n'alyoka agaba empologoma nga zigabira bakuba ku TikTok okwo ku live yaziyagwangako ez'abanne n'alyoka bagabira essente empitirivu almost obukadde 8 bonna yabusaanyawo bwonna ng'abugabira baku TikTok okwo nga tamanyi kakati munnaye bw'oba ogenze ku bulabulabo obwo ng'olina ssente ku akawunti weegendereze ojakana ng'omusimbi gwo oguwaddeyo kyobamanya nti bw'owaayo akalabo oba otodde ku nsimbi zo obwo gifuti so obwo
oba otudde ku sente zoba waddeyo obulawo obuzito w'ensimbi kubanga empologoma ezitowa ensimbi mpitirivu nnyo nga bw'okiwulira ezitowa omusimbi muyitirivu okusinga obulabulabo obulala bubanga busitiika naye ziba ssente. Awo Kabaata kyova olaba Atabuse agamba nze sikyafuna bampa bugifutisi tebakyampa bulabo. Bannange kansonkole emindi ntandike okukommonta agamba abikooye agamba akooye okusigalira emabega agamba nti kakole ki kayerwaneko alabe nga naye munnange addamu kubanga afuna ku bagagga. Agamba nti bunoka mututeka abagagga bunoke gundi eno gye yatandikawo yannaku ndowooza 2 kati lunaku olwalugenda kuba olunaku olwokusatu ne munnange eri successful nnyo yakuteyo nnyo eri successful nnyo nga gyenkomeza eri successful nnyo nga bw'okiwulira era munnange ekintu akikubira ddala ekintu akifa bakulira ddala. Awo Kabaata ng'atabuka ng'atankuuka agamba nti bannange okubanga abagagga tebakyajja ku bima lya bunoke kamufuulire emmindi nja kubasika lwampaka nga nkozesa emmindi yagikweze n'endeku era agezaako kubanga asikasika omugagga eyawadde bunoke empologoma bagamba ezitowa $4 ne baaba $4 ogiwayo ng'olowooza mbu omuwala just kasitiika maama oba ku nsimbi zo nga zotoddeko $4 tubanga mukamwana kadekamu emitwalo nga 4 kubanga $5 oba mukamu kitunga $5 oba mukamu kitunga ake Uganda tibategeeza nti $4 oba mukakadde kangamu emitwalo kale nga 5 eka oyinza okuba oweza 5 kubanga $5 oluusi oyinza okuyingira mu kamu 6 oba kamu 7 oluusi oluusi nze kale oluusi ekyukakyuka agati gundi bunoke Kabaata agamba nti sebo gwe nibakuwa empologoma yakadde kamu emitwalo nga 7 nze sizifunako kankuloge